Essuula 11. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinali ne batuula omwo. Ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti, kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya, tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nako okulaba ebibuga n'ekigo abaana b'abantu bye baazimba. Mukama n'ayogera nti, laba, abo ly'eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu. Era kino kye batanula okukola, ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tutabulireeyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi zonna, ne baleka okuzimba ekibuga. Erinnya lyakyo kyeryava lituumibwa Baberi, kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali yakamaze emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi, amatabanga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 119 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli, y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani, ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we, ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we, ne Salaayi muka mwana we, omukazi w'omwana we Ibulaamu. Ne bavaayo nabo mu Uli, y'ensi ey'Abakaludaaya, okuyingira mu nsi ya Kanani, ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 25, Teera n'afiira mu Kalani.